ekibonyaabonya Bugingo kye kino. Bugingo teyassaayo mwoyo nnyo koti nga bulungi teyassaayo mwoyo nnyo ku byafaayo by'omukazi. Abasinga ezo pointi tebazoogerako naye ekintu kiyiika mu ntandikwa nga tekinnaba kuyiika ku nkomerero. Nze ondabira wano sisobola kutuula ku kamera eno ne nnenyeza musajja munnange lwaki amaka gamulemye. Sisobola kikola. Kuba naawe oli awo ayogerera awo tonnaba gabeeramu. Bugingo wabeeredde n'abaana abana, abasatu ne bagraduatinga ne bazaala ne baana bannaabwe. Oyo omusajja mukulu ate agenda okukola ekintu ng'akigenderedde yamala kifumiitirizaako mu okukiraba. Mwe kambabuulire geegana amazima agakaawa. Bw'oba tomanyi butya Bugingo bwe yajja tolimanya magenda ge. Kino kibabuulira tewaliiyo. Katonda eyamutuma oba sitaani eyamutuma tukirinze naawe kino kiseera kye. Oba abaana be tebamwagala oba abaana be bamwagala tekigenda mujjako nti si yabazaala. Bw'aba ddala nze njogera nga nze bw'aba ddala yabazaala nga byonna bye bakola bamuteeka aside. Right? Tutunde tulabe. He left. He's the one of us left. Nze kankubuulire kino. Ne bamwekubako n'abagoba. Njagala mulindako katono. Abantu bonna aboogera ebintu ebyo boogera ebintu in favor to force Bugingo okuddayo mu maka ge. Kubuuzaako omulabi waffe omulungi wa Brown Skin Events webale gyonna gy'otuusaako engalo webale byonna bye wakakola mu lunaku lwa leero. Amakya ga leero nze nkedde ndi mulamu kansubire naawe oli mulamu. Mukama akukuumye okuva yonna gye tuvudde paka we tuli olwaleero. Neera nkomyewo ne Douglas. Yes, Douglas K. Segawa nga bulijjo ayogera ku nsonga ezikwatagana ku family, parenting. Family manjogedde ekigambo kyawamu, amaka, abazadde, abaana, mbeera za bulijjo, abawala, abakyala, ffenna wamu. Because he's a parental coach. Aliwo okuanalyzing ensonga ez'enjawulo. Nze akubulira bino byonna nze Nambazira Nahid omuweereza wano ku Brown Skin Events ku show eyitibwa Real People Real Stories. Era nga bulijjo Mukama yebale kunkuumira. Tukomyewo nate ku nsonga ez'enjawulo. Era nga nsonga za maka. Buli woolaba omwami ono nga ntudde naye katebe kaffe kano omanya tugenda ku addressing nsonga za maka. Abasinga mwaziwuliddeko muzimanyiiko ate era nga mubiyitamu. Abamu ku mmwe muli bafumbo naye nga tata tabeera naye batata w'abaana bo. Tomanya kiriwo oli enkya kijja wuwo. Tuli ku family emanyise oba emanyikiddwa mu media nga obutakkaanya bwabaawo since last year, myaka egyo gyonna not even last year, 2 years back I think. Kuva ebintu ebyakyankala na family ne bagikuba mu mawulire buli kimu ekyabaawo oli akulukuto n'akola ki ono malaaya byonna nga bibaawo. Family ya the Bugingos ne Salt Media yonna nga we mumanyi nti it's a family company era bibiri byemikisinga wamu. Naye ng'ensonga ekkulu tuleese olwaleero obufumba bwabwe buli ku kira bitambula bitya. Ngenda gikwasa Mami Douglas ayongere okuttaanya nga ye omukugu w'ezo ensonga. Mami Douglas, oyanjuleko eri abantu wadde nkwanjudde. Balewo omulamu tasamiribwa. Era nakuddira mu luyimba yali aliwoomezza. Si bwe guli abatulaba ku Brown Skin Events amanya gange nze Douglas K. Segawa nga kola ebintu bingi abasinga mu bimanyi. Webale nnyo abantu abangubira ku social media platforms ez'enjawulo. Ngenda kuba leero mukkakkamu nga bwe nsobodde. Era eno story eri very sensitive nnyo. Buli muntu alina engeri gy'agirabamu obubwe. Tonenyezebwa. Buli muntu alina engeri solution z'aziwaamu ku maka agatali gage okumanya temufa ku bibakwatako. Tewali buzibu. Naye kino ekintu nze ngenda kibazimbira. Ndabye ba YouTubers bangi, ba commentators bangi aboogedde ku nsonga eno ng'ekyasparkinze ekintu kino nti Bugingo amisinga abaana be. Nembuuza kive owange kitta n'okutta oba nedda. Olwaleero
bwe tugenda okubitebya twatuuka ddi wano, lwaki twatuuka wano, lwaki bwe bityo bwe byali, lwaki bwe biti bwe biri. Ezo ensonga ze tugenda okuttaanyaako mu sheeno. Nze Douglas Kesegawa. Saanikire ku when. Okay. Afuga amaka yenna aba musajja si bwe kiri oba agakulembera aba musajja. Soke tutunuulire ku muntu ono eyafuga amaka ago n'ettamosi zonna nga bwe tuziraba zitambula. Bwe weetegereza Bugingo yakula munaku. Ekigambo ky'okozesezza munaku it's like kujerege. Siri mu kujerega naye ze mbabuulira. Naye kale yakula tebayina. Bwe weetegereza Musumba Bugingo yakula munaku. Yakula n'omukadde Bereta eyali azaala maama we. Omukyalo oli yaliko omusista n'avaayo. Yakula ne bajjajjaabe. Tusuubira nti bajjajja bano okukuza omwana omulenzi bayinza obutamukuza nga bazadde bwe bandibadde bamukuza. Webale nnyo definitely ne waba muwala. Bajjajja yali hard ku baana be taba hard ku bazzukulu. Ebiseera ebisinga obungi abantu abalumba Bugingo nze kunze sobola kunenya musajja munnange mu lujjudde. Sigalamiza musajja munnange ne mukuba emiggo mu lujjudde. Ne waba alese ekintu mu lujjudde. Kibanga funa mwana n'akola ensobi ne bamukuba nti yabbye, omuzadde tanenya mwana we mu bantu nti yabbye. Agamba omwana wange tannabbako. Amukwata bulungi n'amubikka n'amutwala eri n'amugamba lwaki wabbye. You get the context. Tengezaako tegeeza mu kino kyekiriwa nti Bugingo bwe yali akula yakulira mu mbeera etaali nnungi. Bwe yakulira mu mbeera etaali nnungi yajja agoba luuma nga kojjawe bwe yajja amulangira. Yajja agoba luuma? Kitegeeza ki? Abanyarwanda twajja tugoba luuma bagamba tetuli baamuno so. Okugoba oluuma? Okugoba gundi lwa train or train. So bw'akula bw'atyo yagira kuyifa nga ajja mu Kampala. Abantu abasinga they are not explaining who truly Bugingo is and the character. Oba okitegeera. Bw'ajja mu Kampala wano ne yeeyiiya nga bwe yeeyiiza atembeeyeza akoze buli mulimu. Ayingidde enjiri. Buli bw'ofunira omukazi mu bwavu, kika nkibatunulize mu kamera, buli bw'ofuna omukazi ng'oli munaku ng'oli mwavu, omukazi oyo alabanga ggwe gw'ayamba obuyambi. Tewaba kwagala. Abakazi lwaki baagala abasajja bamufuna mpola? Olw'okuba abasajja bamufuna mpola, nabo kibambala mu bwongo bwabwe kyono omukazi anyamba buyambi walekeddeyo abagagga. Era abakazi boogera bwe bati, naleka abasajja bonna abaali bankwana abalina ssente okusinga ne ŋŋenda naawe. Nzija neeyo maaso ojja kyuli ogigenda otokotera. Now, Bugingo azze munaku afunye omukazi. Omukazi gwafunye musoga. Mbasaba basajja mmwe ne bw'oba oli munaku famire gy'ojjamu omukazi emataringa. Nakyogerako neera kankiddemu. Gw'atafaayo ku bibyafaayo by'omukazi bigenda kwimpactinga mu maaso. Ekibonyaabonya Bugingo kye kino. Bugingo teyassaayo mwoyo nnyo, koti nga bulungi, teyassaayo mwoyo nnyo ku byafaayo by'omukazi. Abasinga ezo pointi tebazoogerako, naye ekintu kiyiika mu ntandikwa nga tekinaba kuyiika ku nkomerero. Nyumba yonooneka musinga. Definitely. Nze bino ebintu bwe mbiraba people bali ku kasoya kali ke bakomeraku omusingi gwe guli wano wansi gwe gwonooneka. Amufunye amuzaddemu abaana. Akoze obutembeeyi okumala ebbanga, atunze ebikwanso, atunze ebyangwe. Bannange, basajja bannange, tukimanyi nti omuntu okuva ku zero n'atuuka w'atuuse nga ku steeke Bugingo kwali. Abasajja batono nnyo abatuukawo. Bugingo wenjogerera awezezza emyaka 5. Ebizibu by'alabye abirabye. N'abo basajja banne, ky'ova olaba abasajja abakulu batono nnyo abamuliko abamunenya. Tunuulira abamunenya ba myaka emeka? Baalabye eki?
Tewali. Gwe tunuulira bonna aboogera ku YouTube biki aboogera byonna gwe tunuulira ba myaka emeka. You understand? Thank you so much. For like 10 years. Nze ndabira wano sisobola kutuula ku kamera eno nennenyeza musajja munnange lwaki amaka gamulemye. Sisobola kikola. Kuba naawe oli awo ayogerera awo. Tomanya. Tonnaba gabeeramu. Bugingo wabeeredde n'abaana abana. Abasatu ne bagraduatinga. Ne bazaala ne baana bannaabwe. Oyo omusajja mukulu. Ate agenda okukola ekintu ng'akigenderedde yamala kifumiitirizaako mu okukiraba. Oba okitegeera. Tujja kwogera Bugingo nze munenya nga muntu, simunenya nga musumba. Amafuta sinze nagamuyiwako. You get? Nze bwe mba ntunuulira ebintu byonna, Nahidi kati bwe mba nkutunuulira nga nkunenya ekintu, nkujjako nti oli munnamawulire, naye oli muntu. Ki ekifuula omuntu okubeera omuntu? Bunafu bwe, maanyi ge, na kukola nsobi. Oli muntu. Buli muntu asobya. Yes. Buli muntu alina obunafu. Oba okitegeera, oyo gwe muliko si malayika. You understand? Oba okitegeera, wadde nga pastor. Nze n'ekisingira ddala okunnuma, ne basumba banne, bamuliko bamukuba, naye nga tumanyi abasumba bangi. Bakoze ebibye bisinga n'ebibye. Bugingo yavuddeyo mu kamera n'abagamba kyenjagala ku bantu Abanyarwanda kye kino. Bw'aba ekintu takyagala akugamba. Kubembaddeko nabo. Bw'aba ekintu takyagala akugamba. That's the good thing about them. Si be bantu abeekutyera. Bugingo waba yafuna audacity najja mu kamera n'abagamba nonzoono. Saayenda nonzoono. Yandibadde asobola okubeerayo ne yeekweka. Yavaayo bulungi n'abagamba nalibbawa Naluswa kati si kyali. Ndibbawa Susan. Kitwala omusajja alina courage ey'amaanyi okuyimirira. Oba okitegeera yabirowoozaako. Era ne bwe yali ayogereza omukyalo ono yamugambirawo njagadde naye amayinja gasuubire. Oba okitegeera ekyo yakimugamba tukuzinge tuzzeyo eri. Bugingo yagadde omukyalo ono okumala ebbanga. Buli bw'ofuna omukyala ng'oli munaku ssente n'ozifuna, takulabira mu image gy'ofuuse kati, akulabira eri. Kino kankyogere bwe nti ekitiibwa omukazi kyakuwa ng'oli mwavu kyanjawulo nnyo n'ekitiibwa omukazi kyakuwa ng'ogaggawadde. Omukazi gwe watandika naye ekitiibwa kyakuwa ng'ogaggawadde kyanjawulo n'ekitiibwa kye yali akuwa ng'ozirina nga tozirina. Kankizimbe ekitiibwa Naluswa kyawa Bugingo kati kitono nnyo ku kitiibwa kye yali amuwa nga tazirina. Okay. Zemba ndowooza kati omuntu alina obanga mukuze mwenna. Abantu abo abakuze mu bufumbo okumala ebbanga nga mwatandikira ku zero. Omukazi atuuka ekiseera n'akunyooma. Because they have seen you break down at a point. You get the context? Akulabanga muze mugwiribye ebintu bingi nakulaba obuleka. Kiringa musajja akaabira mu maaso. Muze mpulira ebitiibwa byo biyiye. Weebale nnyo. Kati wakaaba ate nze naakola. Kati nekiro nakyo bwe kito bwe kiri. Naluswa tojja kuŋŋamba nti ekitiibwa kyawa Bugingo kye yali amuwa mu ntandikwa kyawukana. Ne Susan ekitiibwa kyawa Bugingo kati kyekyo ekimugwana. Omusajja anyumirwa nnyo okubeera obusajja bwe buggumira. Mwebuuza lwaki tulekawo abakazi be tutandise nabo ne tutambula ne tugenda kutulengeza. Buli bw'opimira omusajja ku kitiibwa kye. By the way, I'm telling you this, kino ekintu mmaze okukiraba. Buli bw'opimira omusajja ku kitiibwa kye olujja olumufulumya lulengera. Kati nze wano obuzibu bwe mbulina gwe guno omulembe gw'endabye abasajja abanoba. Omusajja watuukira okunoba, man, I don't get it. Kiwulikika na bubi. Omusajja anoba atya mu maka ge. Oba okitegeera. Ekintu kya Bugingo kino awangadde n'omukazi ono okumala ebbanga bafunye obutakkaanya. Buli bwali butakkaanya.
nga omanyi buli mukazi bwatuuka mu myaka 35 ogenda waggulu, they differ or they change in the way they take care of you. Jukira ffe gye tukoma okukula, the more we become lonely. Buli musajja gy'akoma okukula mu myaka n'okubeera yekka. And women ebiseera ebisinga batuvubako abaana, nemba nali nkola buli kimu. Kyo kiri automatic bwe waabwe. Bakuvubako abaana n'osigala ogwo. Ngeze mu Mothers Union omujja mumpeera bikyayi. Ne bakuleka wali n'akabinikako in case oba n'akafulaska ng'oli awo osoma mawulire. Oba kitegeera? Nze no nali manyi I used to see such families. Nze manyi bambi oyo omwami aba yeekoyera tebaagala musumbuwa bamuwa emirembe. Si bwe guli. Dadi temumusumbuwa. Nedda. Kumbe lisaba basolezi. Mama aba ya shifting addagiya. Kyoba olaba ebisajja ebyo ebikadde bifunayo obuwala obuto. Kamufeeko. Era ogenda okasanga bambi ke kamunyiga ku mutwe ku masaaji ne kamwambaza engatto ne kamwambaza gloves ng'empewezze. Nakyalo oli gwe yali naye by'atakyasobola kukola. Kyova olaba Keya Susan gy'awa Bugingo yali yanjawulo ku Keya Teddy gye yali awa Bugingo. You get the point? Jukirayo obusajja buli gy'akoma okukula n'okwetaaga Keya ey'amaanyi. Oba kitegeera? It's because of the pains you've caused to each other. Kati omukazi yate abite. No, kiri bwe kiti. Biddanyi eringa akuze. No, kiri bwe kiti. Galaba takyalina kyakweguya. Nanti kati bw'oba tolina kyakweguya amaka osobola okugafuluma. Naye kati oba togafulumye, let me look for another alternative. Kino kantu leero mu kamera nkibagambe kati kano kalowoozo k'abasajja abakazi mukayiteko. Bw'oba oyagala omanye kalazi z'omukazi entuufu, bw'oba oyagala omanye ekintu ky'obadde owangaala nakyo okumala ebbanga lyonna myaka 10, 15, 20 nga tonnaba kukola kino kye ŋŋenda kugamba, ekyo ekitonde tokimanyi nekyolunda tokimanyi. Bw'oba oyagala omanye ekitonde ekikazi ky'olina mu nnyumba kye weebakako ky'ojjamu empale buli lunaku, buli lunaku ekiddamu buli lunaku, omukazi oyo muzzeeko. Ogenda kulaba kalazi z'entuufu mbuuza atya. Kigenda mu mitendera ena. Kigenda sooka kimushokinge. Bw'oba oyagala omanye omukazi nti akwagala muzzeeko. Neera buli omu bamukwata awaluma jayinjala. Zija bwenti. Nanti agenda sooka apapale. Stages nnyo omukazi w'omuzzaako z'ayitamu. Kanze kumenyere. Ekisooka abeera mu shock. Teri kintu kyasinze kumenya abakazi nga expectations zaabwe kubeera nga ziri broken. You get the point? I get you. Kibamenya. Abeera mu shock n'atandika okulivinga mu dinaayo awo wapapalira myezi 6 myezi 12 mu mwaka. Naye omukazi akwagala ajja kupapala ajja kukola byonna byali asigale atandika okulaga version y'entuufu. Okuba kulabira agenda kulabirira. Jukira abakazi balivinga with competition mu bwongo bwabwe. Buli mukazi wabeera ne comfortability eyo eri very reluctant word. Owange nzaamulina nzekka. Oba kitegeera? Agenda kola ebyekisiro byonna. Ne kasito sparkinga competition mode we pa ogenda mulabya agenda okukola. Yayita koleza jazzoza. Abakazi baagala tebanya guteese kino nakigambako. Baagala nnyo okubeera nga bali mu competition. Ebiseera ebisinga bagenda okuyingira competition mode omusajja amuvaako dda. In most cases. Omukazi osobola okumanya nti ddala ky'obadde olunda obadde tokimanyi ng'omuzizzaako. Era olaba ekisumbuwa Naluswa si kirala. Era tolina kyakwogera kisoke. Era ffe abasajja okimanyi ffe ekintu ekisobola tukuba wansi naffe bwavu. Ekyo tekituluma. Kubanga nze mmanyi bwe mba ndi mwavu I can't access anything. Kino kankikubuulire lwaki abakazi tebaagala abasajja balina ssente oba abasajja bagagga. Kuba bamanyi abasajja abagagga balina options. Yes, balina freedom okufuna. Thank you. From anywhere. Baagala ono gwasobola okumanipulatinga abeera wafuge nanti toyina ssente ate onoofuna abalala. Balina musajja gwe kankubuulire oba ne bakazi mwe kambabuulire. Weebale nnyo. That's what they think. Kati no kiri bwe kiti. Omusajja mufuna mpola asobola okufuna n'omukazi owookubiri nga takwebuuzizzaako.
ye kasita kiwulira abamu babiri okitegeera kyobola musiba mutulangira lwaki gwofuna omukazi ng'olwedde toyina na ssente weebale nnyo nga bwe nali nkukwana saasooka kwebuuzaako ne munno bwento bwe namukwanye saasoose mwebuuzaako. You get the point? Nahid bwe nali nkwogereza saasooka kwebuuzaako najja nenkukwana bulungi n'ozikiriza n'okwasa obuyinza okukulabirira mbadde nkulabirira ne munno bw'atyo bwe namwogereza. Buli musajja yenna abeera mu kutya omukazi obusajja buba bunyeenyezebwa ebiseera ebisinga obungi. You get? Tuddeyo ku story yaffe y'ono omukulu. Ekisumbuwa Teddy kye kino bujja na bbuba mbadde manyi eyo level yagivaako tannaba kuba yakkiriza na byonna ebimukoleddwako tekisoboka ebimwogeddwako byonna byakola obiraba she's fighting for yamulumya nze nsuubira oba nga yabivaako nedda gwe bw'olowooza ebbuba ly'omukazi teriwona omutima gwange mpulira nga mba nakuvaako bw'olowooza ani yagamba abakazi gwe kankubuulire omukazi ekintu kye yateekamu amaanyi kye yagumira tasobola kireka ne kifa togge bwe kityo. Ekiruma omukazi ono omukazi gwe baamussaako senga Bugingo yafuna omukazi nga Teddy amusinga obulungi katugambe nga Teddy kale alina class gy'asinga ku muwala Bugingo gw'abaleese Teddy kye kyandimulumye nga bwe kimuluma kati. But the lady also came nga tali waggulu eyo kankubuulire just because she's younger than her. Nanti kiri bwe kiti fe abasajja kati bwe tuba tufuna abakazi ab'okubazaako obulungi we get women better than you. She has improved when she's with Bugingo. Tewali buzibu nati gwe bw'olowooza nati ye maybe by then we yamufunira nga fe twali tulaba nti level yemu naye nga yalaba enjawulo. Kankubuulire it's like this. Susan comes from a family eryoke better than eya Naluswa. Believe me or not. You get? Kati ako kokka katagaza nakyalo oli. Nakyalo oli ekimusumbuwa mu byonna byakola uno wano omuwala agenda kwanjula tayise taata w'abaana takoze eki ebbuba lyeri musumbuwa. Abantu abasinga they are not talking about that. And kakubuulire waliyo abamugumya waliyo abamuwa n'amagezi kati mukole bwoti omukazi asobola okuzanya silent battle naye nga alina omuzanyo gujagala gukukire. Jukira amanyi kati obunafu bw'omusajja ono buli awantu awa baana be. Nothing else. But they are the same kids he left back behind. Nze okuleka abaana bange nga nakulese nabo tekitegeeza nti abaana bange sibaagala. Ko ne banafa tebajja bazika ku kijja kyewamu. Bamwe. But they are kids. Kankubuulire teri musajja ayinza obutabaagala at the moment olw'obutakawulira ayinza obutaagala at the moment olw'obutakkanya muba mulina tekibajjaako nti si yabazaala era basigala baana be. Weebale nnyo nange nembuuza teyabalabirira alina kye yabajjako teyabalekera amaka tayagala koti yeyagaana n'agamba asasule ku ssomero. No, it's like this. Bugingo yalina amaanyi agasobola n'obatundira mu nnyumba nga talina gwe yeebuuzako nga taze na mawulire. Oba kitegeera kuba ebintu bye yabikola temwaliyo. Yabikola n'omukyala oli bannange musiimeeko. No. Kino kale leeta siima eyubula agiwa. Ekintu kino mukikubye nnyo nti mugamba mutuzimba mutya. Mugamba it's like this. Okuzimba omusajja eringa tosi ya mugaati gye basizzeeko blue band. Kati okukuzimba kokogamba nti onzimba oba osiisirizaako busiisiriza waliwo ekinyusi nga gwe mugaati. Kyekitiibwa mugamba buulire. Abasajja bayiswamu amaaso ne mu maaso g'abaana baabwe. Olaba Doreen bwe yavaayo n'ayogera ebigambo ebyo ng'abyogera ku kitaawe. Bw'atyo nnyina bwe yali ayisa kitaawe. Tontegedde kankizimbe. I think the kids are also angry. No. Let's not judge only the mama. Nedda uliriza. Engeri abaana katono bakulu ye. Nze kitange ne bw'aba ayina obutakkanya ne mmange
ekitiibwa nkimulekayo simuddamu. Ye mwana eyakuzibwa. Kasitoli nze nalaba engeri abaana gye baali bareactingamu eri kitaabwe. Nemmanya nti bw'atyo ne nnyina bw'abadde ayisa kitaabwe. Ate nga bwe gwali. Kati kyoyagala ogamba nti bugingo naye yagenda oyagala okulaba abaana abatalina mpisa. Ekerenda the apple doesn't fall far away from the tree. Abaana bano maama waabwe. Do you understand? Era obalaba bali ku maama waabwe. N'empisa zonna ze baayolesa ng'obutakkaanya buzze. Daddy yabejjako. Nze oba nakwejjako sigwe wantuma nkuzaale. Saagala mwolesa ate busiru bwa kika kya waggulu. Saatuula mu lukiiko okubagezeeko okuzaale sigwe wantuma. Nze yakuzaala. Oba kitegeera. Ate gwe omwana gwe nzaala. You are not obligated. Otuule wansi. Otandike kumpamula. Man, what's wrong with you? Tuli mu generation kyeno. Gwe otuule wansi gwe. Nze yayambula nnyoko gwe. Ekyokwambula ng'okiri. No, nze tuula wansi ne ŋŋamba. Tojja kunnimba right now nina abaana. Tojja kunnimba. Ndabirira omwana wange right now. Omwana aveeri aŋŋambe gwe dadi lwaki okunnamula. Abalina okunnamula balala nnyo si ggwe. Kabe n'ennyoko talina kunnamula. Omukazi bw'aba atuula wansi n'akulamula toli musajja. Abantu abalina otuwamula kyova olaba tulina families ezitugatta. Abakadde be balina okujja ne batuula wansi ne bagamba daaga wakoze ensobi. Oba kitegeera bakabona bwe batyo. Si ggwe kuva eri gwe taddi nokola kino bakuba baffe. Oyo maama wamwe mumulabidde lwakuba nze namukwana, nze namuwasa ne muteeka mu maka. Baana mmwe kambabuulire mulweze nnyo olukoba terubakuba. Ekirungi kya byonna mubazadde. Atotandika byakukolimba. No, nekirimu ekiti. No, sikukaddiwaze bino mbibuulira kuba ndi muzadde. Nze kubuulira Nahid tonnafuna ku mwana. Nahid kankubuulire. Mujja kubiraba. Wazadde segayonka muwala. Buno obukya buziba. Oba kitegeera. Buno obukya buziba. Gwe kankubuulire. Toddangaawo nodda ku muzaddewo. Wakola kino, n'okola kino. Notuzaala basajja bangi, notuzaala bakazi bangi. Sirika. Tewali tomanyi you can't be her. There is no way. And you don't know. Awe ngombo bwevira nti omuzadde tasobya. Kituufu balina ensobi zaabwe. Si gwe abalamula. Tasobya ku ggwe. Si gwe abalamula. Abalina obbalamula balala. Kuba gwe oli mwana wa ntumbeze. Kakino kankibabuulire. Bugingo mu maaso g'abaana teyasobya. Manyi kigenda baluma. Mu baana bazaala teyasobya. Ku balala yasobya ku maaso gammwe. Era nga mu bisala. Biki? Nalekawo abaana, nalekawo omukazi. Bwe yatula ine ebbanga eggwanvu nti gwe wasookerako gw'okyalina. You get? Abo bonna boolaba abajejemba. Balina abaana b'abandi be bafunisa embuto nga n'okubajjukira tebakyabajjukira. Bugingo nno ye ajjukira abaana b'omutima ne gumulumira abaana be. Be yalabirira, be yaweerera mu masomero ag'ebbeeyi. Abo abaana ba Bugingo boolaba. They have gone to good schools. Oba wano we wagira nti you can do 100 good deeds and that 101. Webale nnyo. Mwe kambabuulire era that 101. Kino kakigamba abasajja. Obudde bw'omala ng'oteeka mu bukazi. Mu mukazi buteeke mu bintu bino bibiri wammanga. Buteeke mu ggwe. Obuteeke mu baana bo. Amagezi g'abaana abo ensi bajja kugiraba. Actually, it takes time. It takes time and knowledge. Thank you. Buba budde. No, batata balabe bakola. My dad was good. And you put a contrast between your dad and others. However much he did this. Katindo mukama yakubira omuggo muwala wo omukulu. Ayina omusajja gwe yazaalamu omwana. Ate kino kankibabuulire tolaba nti agenda kwanjula. Mbalayirira ntumira ku kamera. I'm on record. Stop touching call. I'm on record. Don't say bad things. No, I'm not. Someone is married. No. I'm on record. Kino nkyogera I'm on record.
without fear of contradiction. Obufumbo bw'oba tebuli blessed eri kitaawo nga kitaawo tabulinaamu mukono oba yakulabirira oba teyakulabirira oba yafuna obutakkaanya n'ennyoko oba teyabufuna nga tebuliimu mukono gwa kitaawo, emirembe tegijja kubukala. Mujja kugifuna naye tegijja kubukala. Nkiddamu, mukole byonna bye mukola naye amaanyi g'omuzadde Katonda yageesigaliza. Bw'aba ddala, nze njogera nga nze, bw'aba ddala yabazaala nga byonna bye bakola bamuteeka aside, right? Tutunde tulabe. He left. He's the one of us left. Nze kankubuulire kino. Ne bamwekubako n'abagoba. Njagala mulindako katono. Abantu bonna aboogera ebintu ebyo boogera ebintu in favor to force Bugingo okuddayo mu maka ge. Tebagenda mukaka. Katono nakiri bweki. No, it's like this. No, they are insinuating that. Kino kankikubuulire. Bonna aboogera omwana tannaba kuvaayo. Teri baana be bali bavuddeyo. Njagala mumpe vidiyo eyo ng'omwana ng'atugamba kitaawe yakubibwa amasasi yagenda emulago ne bamugoba. Vidiyo gye njagala. Ababyogera liidako bwe bateboogera. Kankubuulire. Bugingo yagamba bw'ati. Vidiyo eno ogiraba. Nze I think tetuganye mulimu aboogera ebintu nga bya palapase kujubisa. Naye mulimu n'aboogera ebintu. Awali omuka tewabula ki? Muliro. Mulimu be boogera ne weebuuza lwaki era bakyogedde ku muntu ng'ono. And it's repeatedly. Ne bagenda maaso ng'omuntu y'omu gwe bakyogerako. Waliwo omuntu yinza ogamba propaganda era bamukuba era biki, but there are things, signs omuntu oyo zaateekawo n'alaga nti naye okay, he took part. Kale kankikunnyonnyole kino kikuzimbire kankutunuzeeko abalala gye batakutunuza. Yagamba bw'ati. Mwenna abalina ebibuuzo ng'oyagala bimubuuza nga tonnakola show yonna ku YouTube. Jangu osinkana obimbuuza. How many YouTubers have held the camera? Nagamba omanyi, Mr. Bugingo n'ebibuuzo bye njagala okubuuza. Era obutabankowe bwabaawo alina press conference gye yakola. Wagiraba yonna n'ogimalayo. That's the problem. Okitegeera. Kino kankikugambe. Nze kunze sisobola kuddaawo nenye Bugingo. Lwaki kizimba nzikiriza. Sisobola kuddaawo omunenye. Buli bwe tubeera ku buzindaalo buno tetuli bamalayika nti tugenda kwogera bituukiridde byokka. And sometimes twogera ki kye tuwulira ku mutima. Naye jjukira bwe tukyogereddemu bakipasiivinze batya. Bugingo ye muntu ayize communication on the job. Are you getting my point? Buli bw'oyigira ekintu ku mulimu suubira nti ensobi ogenda kukola nnyingi. Anti mwoyigira. Weebale nnyo. Bugingo engeri gye yali ayogeramu luli si bw'ayogera kati. If I told you follow, thank you so much. I'm not a Christian, but I watch his work. Chengezako tegeza kino kye kiriwa. Even before he brought weebale nnyo. You get, thank you that oba kitegeera. Nze nsuubira bwe nti Bugingo tumuggyeko ekyobwa pasita Bugingo omuntu ngaffe. Kituufu. Ayina obunafu bwe. Naye bwe tuba twogera ku bunafu bwe tubwogera tugenderera ki? Tubwogera tumutereeza, tubwogera tumukuba. Tubwogera tumusikaddeyo eri gye yava, because ekintu kino gyonna gye gyava ye kunoba n'atambula n'agenda n'afuna omukazi omulala ne basumba banne. Waliwo omusumba era njagala okwebaza nnyo omusumba wa mami wange bamuyita Apostle Mitala, omutume Mitala, manyi tomumanyi era abasinga obungi okujjako abakuliridde mu myaka era abawangaalidde mu bulokole nga ffe wano. Omusumba Mitala njagala okwebaza nga nsinzirira kazindaalo kano era ka vidiyo kano nja kasalamu. Weebale nnyo okukwata nsonga kisajja kikulu. Bwe baamukubira ku nsonga za Bugingo yagamba bw'ati. Yabagamba ze ebintu ebiyingidde mawulire si bikomentingako. Okitegeera. Yagamba Bugingo mwana wange era tujja funa obudde twogere ngaffe taata n'omwana.
oba kitegeera nze waliwo abantu Bugingo be yali akola nabo benneewuunya Apostle Serwadda Serwadda mwewuunya nnyo okuba omwana gwazaala I was very shocked ebyo nali mbisuubira naye si ku musajja nga Serwadda ku kitiibwa kye tumuwa me I was too shocked nze omwana ne waaba asobezza tekimuggyako kya bwana nti mwana you get the point nze ndi very shocked n'abasumba abamu kale weebale nnyo zaabwe za waggulu era nze neewuunya nnyo kati nze neewuunya omutume Mitala engeri gye yakwatamu ensonga nze ne neewuunya n'omusajja gwe bayita Kayanja ne guno gwakankyamwewuunya nze okumanya Kayanja musajja munafu I speak this without fear of contradiction tokkirizanga mukazi wo okunenya obufumbo bw'omusajja omulala that thing is very bad bagifuulanga ate nga njiri weebale nnyo these are private things thank you so much weebale nnyo ate namwe mubizaayo ate mubitadde mu public so I sat down engamba problem nze omukyala Jessica Kayanja I was very disappointed in you I was too disappointed it's okay ebintu bino weebale nnyo and by the way because for them they are seeing you yes. they will know you're doing them you understand and let me tell you something media teyeerabira bagamba Bugingo toteka makago mu public nawe ate kyolimu okola ate nga naawe oli musumba nga bwe claiminga nnyo olikole nze natunuulira omukyala Jessica Kayanja bwenti nali ku TV yaabwe channel 44 ng'ayogerera omusajja ng'ayogerera Susan bannange kituufu kyoyogera naye ate lwaki tobayita n'obatuuza no debbali oli gw'olumirira omulumiririra eyo because you already are shaming her enough oyongera kuteeka bintu nze ondabira wano nze story ya Bugingo yalaga abantu nti bajega okimanya ekyo eraza abantu bangi neebandika obusiru bwabwe neebalagirawo nti bajega bwe kibange ekyo tebasobola kyandolinga bwe batyo nze Bugingo ate era tobonanya nnyo because Thailand is a title I think I get is a title ate nekirala omuntu tukirize nti ne Jessica Kayanja ekimuluma ne Jessica Kayanja ekimuluma nkimanyi omusajja we takyali ku mugaati nkimanyi I know ne munnamawulire ekimanyi omusajja we takyali ku mugaati ngabo omusajja tayagamba ekituufu oyo church politics ize kubuulira oyo church politics bulungi Bugingo yali ku mugaati tuze ku church even I think Bugingo also has his problems ng'omuntu toyinza abanga gw'omu okola ensobi yeemu buli lunaku tekisoboka nankiri bwe kiti buli bwe weegatta bindako kiri bwe kiti buli bwe weegatta mu katogo k'empuuta suubira okuwunyako kakiri bwe kiti Bugingo State House yamuvuba ate omwana n'amusiima are you getting my context kati bano abasigadde bano abeeyita abakulu bakiraba bubi kati kiri bwe kiti mu bunafu bwe bagenda omukubisa paka we banaamunoza okitegeera weebale nnyo yes kati kankubuulire naati bwebuzibu kankubuulire omulabe bw'aba akukuba tomuwa boundaries nti tatakoma wano tomuwa boundaries agenda kubatuke ne mu kisenge bwandawe yabonna atandika obbukanyuga wabweru oba okitegeera that's the thing okitegeera omulabe bwe baba mulwana olutawo lwonna si gwa musayirawo nti tatakoma wano wantosukkawo w'omugaano osukka ye waakwatira ddala kati ne Bugingo nakyo kiti butyo jukira right now ye muganzi ye musumba omuganzi oba okitegeera mu State House omutabani ne weziba mikolo ndowooza ne boolaba emikolo nakiri bwe kiti ekigenda okuyamba omwana ono okuwangaalira munda muli ayina gy'ava kituufu kati tuwuliziganye nati kati bali baali balala bali baali baganda
Mazima. Bali. I'm going to be very authentic. You've seen. Yes. You've seen people of the same. Bali. Lane of Nakiri kankubulire. Being dropped. No problem. It's okay. Era bakudropingira nga byobafunyemu bibafunyemu. Nga bebakuleso bifune. Tewali buzibu. Bebakuleso Nze kyemmanyi kye kino. Bujingo is good able to shine. Of course. It's okay. It's okay. Ate when you are shining, suubira amayinja okukubibwa. Many people would want to antukiriziganye Bujingo amaanyi bannange tukkiriziganye. Omusajja ono eyamutuma mukulu. Mbuuza lwaki? Kankyogerere ku kamera. Ku Bujingo ebizibu byalabye. Nze nali mmanyi bw'alitegeka ekintu kyonna abantu balikalira mu kyaki. Kalira mu kyaki. Nti abantu tebalidda mu kyaki. You know me, I'm not getting this. Okitegeera. Ye muntu ategeka vision night nekwata. Nga takubye kalango ku TV yonna kotinga bulungi. Tagenze ku TV yonna akozesa mu kutugwe. Ekyo kiruma omulabe. Nzija. Ekyo kiruma omulabe kye kisooka. Omulabe waviira. Ekyokubiri. Kampani ye mu kampani z'abalokole. Wadde abalala balina ssente. Kampani ye is working ne Ipsos naye ekiraga. TV y'abalokole ekyasinze okulabibwa. Ekyo kikuba omulabe. Oba kitegeera. Jukira social media agikwata bwati. Yagisoma yagimala. Kati ekyo nakyo buli webale okitegera buli muntu bw'atuula wayina agamba yes agamba neyo kano kaggaye kiki mwe kambabuulire geegana amazima agakaawa. Bw'oba tomanyi butya Bujingo bwe yajja tolimanya magenda ge. Kino kibabuulira tewaliiyo. Katonda eyamutuma oba sitaani eyamutuma tukirinze naawe. Kino kiseera kye. Oba abaana be tebamwagala oba abaana be bamwagala tekigenda mujjako nti si yabazaala. Nze ndabanga bino bena ffe tubitayaniramu. But them as a family. Oba babikonsolirwa nedda, it's going to go back to them. Definitely. Era abaana abo balikula. If those who would choose to hate the father will choose that, and those who would grow to understand. Kale mzeyi yakola ensobi but ye taata wange yomo yampeerera luli. They will come back. Okay. Things will be fine. I'm going to talk about Susan Makula now. Susan Makula omukyala onjagala omwebaza. Abakyala bannamba 2 baleeta olusiddiiko. Ye taluleese. Sirulaba. Tolulaba kuba toliiyo. Wuliriza. Ndabye nalaba shows nnyingi nga Teddy avuma omukazi oyo. Gwe tewaziraba? Njazi kuzindikira. Tewali buzibu. Naye bambi omukazi oyo obukakamu bwe. Definitely. Obukakamu bwe mbwagadde nnyo. Kiriwa? No. Kuba bangi bamwogeredde ebigambo tekina kye kimusuusizzaako yeeyongera kubeera mukyala w'amaanyi. Obujja buluma. Obujja buluma! Nze ndabye ekintu wano ekibasumbuwa wonna bujja. So if she also does but that, the thing is this, we shall always remain men. Ffe tuli basajja. And the cycle continues. Era nze newe mba nkwana akawala nkugamba ninayo madamu. The cycle will continue. Bino biri mu family eyo bijja kuba mu family endala. And Susan, nkusabire Sara, nze sikwagaliza kibi. Siggwe weekwana. Baakwogereza oyagira basajja bafuna abakazi abalala. Definitely. Sikiinaako ekyo buzibu. Bw'aba wali obusajja bwe tebuggumirawo tebuyitimukirawo. It's okay omusajja okufuna omukazi omulala. Nze sikiinaako buzibu. Nze kuba nange nkikola. Okole ki? Can you beat your fellows? Nze kambabuulire bino ebintu munaabeera mu ddinaayo. Douglas, you don't believe this theory of a heart can't be divided into two. Besibikiriza. Kitegeeza Douglas amazima gagana. Kati kanchikuzimbira. Douglas, this means that ogenda overi njogamba respecting n'okukyawa kyawa. Yes. Abasigaddeyo fo kitiibwa kya public sympathy. Obuzibu ensobi eno gye mukola mwagala okutegeera ekitonde ekisajja naye nga temulijja kukitegeera. Kyengezaako tegeeza kye kino. Nze ngenda okufuna omukazi omulala tekitegeeza nti gw'olina obunafu.
bwe muto yomwachi branding era mutu nafuye Nedda. no ulindako era mutu nafuye kiri bwe kiti and by the way siba ngamba nya abasajja don't discuss polygamy with women. We shall never. No one will ever want something that hurts them. Because it will never stick in their mind. Can you support me to get another man? No, kino kanchikugambe. Uliriza. Nahid. Waliwo ebintu nga bikola one way traffic. Era nze bwe mba njogera n'omukazi n'angamba twogereko ko ne ku basajja. I lose the point. Ngamba gwe let us rest our case. Omanya ayagala kusonga wali. No. Ayagala to shifting gears. Waliwo ebintu ebimu nga bwe tugamba omukazi ateekeddwa ofukamira. Ate omusajja tafukamire. Kata we are losing the discussion. That's the thing. Kankubule Nahid. Abasajja Katonda yabatonda ng'asobola okwagala abakazi bana. Fe okwagala kwaffe si kwe kwagala kwammwe. Mwagala mutuwulikise nti okwagala kwammwe kwe kwagala kwaffe. We can't do that because we are different. You get the context? We are extremely different. Butebe mutegeeramu ebintu eno ndala nnyo. Naffe bwe tugitegeera. Omwami awentera olaba ayogera ku bintu eby'enjawulo. He talks about lifestyle, business, marriage, and he's a polygamous one. And he's an old man. Kati ye abeera ayogera. Okay, I've tried to pick out on. Naye kati tukirize tugaane. Mujja bitugamba, tujja biwulira. But it's like saying I put out blood omusayi nsigale nago naye nzijemu hemoglobin. Okay, it's like this. That's how we are. Ensobi wejjira yeeno. Abasajja be balina obunafu mwene ensonga. Lwaki? Mupanchinga ebigambo mu bakazi bano ne mubasuusuuta ne mubawanika waggulu. Si baguli? Gaweka, gwe mugalanda waabo, gwe biki. Kati ono ye ky'omugamba jjukira nagambako nti laavu y'abakazi ejja lwakuwulira. Ng'ebyomugamba ye byatereka. Ky'oba olaba asobola okugamba ebigambo nze olumu n'embyerabira n'obinzijukiza. Bulungi nnyo. You get the point? Bulungi nnyo. Kiba kitegeeza bw'oba oyogereza omuwala ono mugambirewo akiyingiremu ng'akimanyi. Lwaki abakazi kale abasiraamu kibanguyira mangu okwadoptinga bakiyingiramu bakimanyi. And they don't adopt that much naye kale. They don't. It's not shocking. You get the point. Nachobola bangambya ha ngasi yamanyi nakimira de kitambula obo kitegeera. Kachovola ba Christian marriages zikyasinze breakinga. That's the problem. There's jasinze. Ono yeka mukufane mu bulamu mu biki ne mu biki. Chobola abasajja bali enajera obomanya bamanyi bulungi nnyo bali mu bwezi. Balina abakazi bapangisiza apartment mu ndomo. I'm telling you. Era walioneka video akalinkinza ak'omusajja omuntu ali awo. Katomulaba agomoka ekiro. You get the context? Yeah. Let me tell you something. We shall always remain men. The more you refute it, the more you're going to get hurt. Fe twakkiriza nti ekitonde kino kyagala ebirungi katukole nnyo. You understand? Bwe tukole nnyo katubawe. The bees will come for the you understand? Honey. Yes, fe kyetwasa bakazi bagala ebirungi. Era kyova abanze bwonvuma nti ndi mwavu sinyiga. Omanyi kyenkola? Ngenda n'enkola nnyo. Nja kiyita ko webale nnyo. Okitegeera kirabe kibe kinangamba. Fe twategeera nti abakazi baagala ebirungi tubibawa. You get the point? Kati mwe omutagezeeko kutegeera ki fe abasajja kye tuli. Mugenda kumenyeka emitwe. Kati nono teri naye kye kimusumbuwa. Kati kigasa ki? Kigasa ki? Ali mu church. She's in church. They believe. Ekirungi kya byonna akaboozi akafuna by the Holy Spirit. Wamatedi. Akaboozi tokafuna by the Holy Spirit. Yeah. Douglas. Omukyala Susan Makulu ali eri yeegatta buli lunaku. Douglas. N'okunyirira anyirira. Ge mazima anyirira. Naye bagenda wali agenda okwekuba tulina kye tuyita emotional masturbation. Walesaka akagambo naye mpulira zikantama. Emotional masturbation abakazi beekuba akasabuuni emotionally. Yes. You know, they There's like... no other terms. No, that is it. Yes. You people, you masturbate yourselves, but you don't know. Kankome wawo. Douglas, okisusa. Asako je. Jangu tukabalirize. Kanzi.
Jangu okugambe. Emotional masturbation. Emotional masturbation. Emotional masturbation. Oh. Abakazi olabanga beegumya alagala ekintu ekimusoobinga up bambi ng'olabye n'akaaba oba okitegeera. That's what actually women want. But let me tell you something. To this particular case is this. Eno message kegende eri bano abantu bana. One, to Bugingo first, because is the culprit in all this. Omusumba Bugingo okussaamu nnyo ekitiibwa. Era nkwagala nnyo. Nyinza okuba sobola kutuukirira naye nze sikusalira musango taata. Tuli bantu ffenna tusobya ate era bigaana. Wamma abakunenya baleke kasita nabo bantu. Omusana guli ku makya nga gwaka kiragala. Kyenkusaba kiri kimu kyokka. Toddamu kukaabira abaana wadde omutima guluma. Wasalawo okugenda n'ova mu maka bulungi teri yakukaka. Abaana n'obaleka leka bajja kunoonya bwe babanga baana bo ddala. Gwe tuula gy'oli sirika. Byonna byonna bye bakola bw'oba gw'obazaala bajja kudda. Bw'oba obayinako akalandira bajja kudda. Bw'obubaka bwange bwe nsobola okugamba omwami oyo nze sisobola kudda mu kamera muno nkusalira omusango. Ndi musajja oli musajja. Musajja munnange sisobola muleka atambule buswa ne simubikka lugoye. Kanzire ku wookubiri ye Naluswa. Mukyala Teddy Naluswa. Byonna byonna by'okola bya bwereere. Emmotoka ozivuze, ebirungi obirabye, ennaku ogirabye, abaana bo balabye nga batuuka ku ntikko, basomye, bagraduatinze emirimu bagifunye. Kati amaanyi gossaamu amaanyi ennyo okuteekawo omuwaata wakati w'abaana ne kitaabwe. Okola bya bwereere. Bw'aba omusajja oyo yakuzaalamu abaana nga mwali mu mukwano omungi, nsaba ojjukire ebirungi bye yali akkoledde. Ne bw'onojjukirayo kimu saagala ojjukire bingi. Omugatte n'abaana be. Obusungu obutakkaanya bwammwe obweggyeko obusse wali obagambe baana bange ono ye kitammwe. Si mikolo si ki ono ajja kusigala ye kitammwe. Kankubuulire Naluswa, okukwatagana n'omulabe alwanyisa omwami wo oba akuba omwami wo aba akuba ggwe naye tomanyi. Kankubuulire mukyala Naluswa, teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Bonna bonna b'olabanga abakulumirirwako bayina ekigendererwa. Ate kankiddemu, teri alikwagala kusinga Bugingo. Kankiddemu, teri alikwagala kusinga Bugingo. Mbuuza lwaki? Muyina ebitonde ebibagatta ebitalivaawo. Muyina endagaano gye mwabaka. Muyina ekitonde ebisukka mu 2. Muli mu baana 4. Oyo omusajja ajja kwagala. Ayinza obutakwagala eri laavu gwe gy'olina mu definition. Naye ajja kwagala kuba gwe maama w'abaana be. You get the point? So ebyo byonna byonna by'okola abakuwaga bakuwaga empola. Bali abaana bwe gubanga musaayi gwa Bugingo Aloysius. Trust me. Ajja kusigala kitaabwe. Luno obubaka obwokusatu obugende ewa Susan. Susan Makula, labirira Bugingo nga bw'okikoze era buno obugalo bubwo. Labirira Bugingo. Naye akubye engalo. Kyenkusaba mulabirire nga bazadde ba Bugingo bwe bagamba nti Susan Makula tukusaba olabirire omwana waffe. Mulabirire. Katonda ayinza okuba tannaba kuwa mwana nga bwe babigereesa. Katonda teerabira bantu be. Bw'oba toyina muntu yenna gwe wali ovumye, bw'oba toyina muntu yenna gwe wali osse, bw'oba toyina muntu yenna gwe wali okoze kibi, Katonda ajja kuwa omwana. Katonda
ebirowoozo bye si bye ebirowoozo byaffe akolera ku peesi ye takolera ku pressure y'abantu oba okitegeera Katonda tagenda kukolera ku pressure y'abantu obudde bujja kukya ng'omusana gwaka tuyinza okuba tuli mu kizikiza essaawa zino naye Susan Makula omusana gujja kukya nga gwaka obubaka eri abantu abavuma bujingo buno bwabwe buli YouTuber yenna buli YouTuber yenna kabeere munnamawulire teri muntu alwanyisizza bujingo n'akomekereza bulungi munoonya akyambuze naawe ate totutiisatiisa okay kiri bwe kiti osobola okukyogerako si kibi naye njagala okube munno nga naawe olekamu buli bw'osonga olugalo bw'oti eri omuntu manya zino ezisigadde ennya zitunuddemu ggwe kambabuulire ebintu by'amaka tebinenyezebwa kuba nammwe mulina abaana be mutalabirira na kulabirira Bujingo aweeredde abaana be batuuse ne ku campus Bujingo yazimbira abaana be goyinza okuba oli kuno ka YouTube oyasaamirira oba okitegeera oyasaamirira nga tomanyi nawa na mwana wo kyagenda na kulya nca Bujingo has built an empire Bujingo has built an empire ey'abaana be tine bw'aba avudde boosi abaana be ebintu bye bagenda obigabana buli kimu kyakoze kyonna baana be n'abaana banazaala mu Susan nga Katonda ayagadde balina omugabo ku ekyo oba oyagala oba toyagala toyina kyogenda kikolera waliwo ebintu ebimu bw'olowooza tewali buzibu gwe bw'olowooza kino kankibagambe amazima googerwa ne bwe munaayogera ebyesuula enjuba si gwe asalawo buti obulamu Bujingo bw'alina kubutambuza nga naye bw'atasalawo bubwo oba kitegeera you understand buli muntu alina engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe bw'aba ekintu kyamuwabako bwe kityo ebintu byajja kubyemalira ye yabitandika ajja kubiwunzika ne bw'aba abireese mu public space Kapatanga yakuba Bujingo Saimo Kawalaata wakuba Bujingo naye ogenda kombi akaaga kuba otandise atandise muwulira wono makaaba atandise YouTube emutugate ojja kukiwulira Kapata yakuba omusajja mutima nagambo oba yamwagalira ku mukazi waliwo omuntu gw'olaba alemera ku muntu n'ogamba bannange gwomanyi omuntu okufuula content n'omugamba naye bannange waki tojja n'ombuuza buli kimu n'ekikuwa what do you want jangu nkubuulire tekyaliwo jangu badde tekyaliwo naye Kapata yabikola kati oyagala oyo yeeroziyasi yeekolera ebyo yagala bamukolere nedda gwe Ruth Kalibaloza tasobola kubyogerako yes YouTuber thank you so much waliwo ebintu ebimu ng'otunuulira bitunuulire n'obyerekereza oba kitegeera and me I've liked the way Kasuku engeri gy'ataakingamu ekintu kya Bujingo in a very objective lens oba kitegeera bw'omuwulira paati engeri gy'akitwalabo agamba what Bujingo has to do is this tasobola mugamba ate yavayo wa mukazi we n'amulangira bw'ati kimugwana nedda oba kitegeera ye yawadde remedy how Bujingo can really do it. And I think you get the context. We're all journalists, but we are also having different personalities. Saimo Kapatanga bw'omulaba naye omusajja oyo kadala benaalongo kitone munasonyiwa okwogera ku bantu abo wulira katono ze ba YouTube abanyiiza atamanyi kyagenda kulya nca ali ku musajja owninga empire nze kyekisingira ddala no nze kyekisingira ddala okunnuma oli kusajja onoona okimanyi bulungi waliyo abantu ababukire tokota tewali buzibu naye ebyo ebikazi ebikadde ebyo birina obuzibu no let me tell you something siri mubawa maanyi wabula nze kyekyendi mukola kyekiriwa I'm just getting what they are saying ku camera ne bakiwa abantu nze audience yaffe gyenfaako YouTube agenda beeraga music tewali it's okay nze sikirinaako buzibu nze kyenjagala kyekino Bujingo waba mukomera teri kigenda kukyuka you get the point ebyo nabyogera tesifumba na mujja wange
gy'okoma okutya ekintu n'okusemberera ekyo mukimanye gy'okoma okutya ekintu mwotya omusajja okuzzaako ekyo ekintu kyennyini kyekigenda okujja kikusemberere era bangi abakitidde twabazaako dda kibadde okimanyi kati munnange ebigambo bibe bitono abali mu midiya tomanya Bugingo alina media company ojjako era ku makya ng'omwetaaga ensozi ze zitasisinkana naye abantu basisinkana intaneti eno mugirabira wano teyeerabira nze njogera ebigambo bino nze sobola kudda wano netandika kujajinga muntu olw'okuba obulamu bwe yabusobya tebwatambula bulungi ekintu ekyo si kirungi especially fe abali mu media space tomanye nkya Bugingo nja kubwetaaga oba kitegeera ebintu bino ebintu biri ku record babitereka nze newunya ne video ze nakola omwaka oguwedde oli agikusindikira haddaga wankoona kano nengamba ate nekyo nekyo kikyaliyo so we just need to be very careful tubeere very objective butabwe tusobola okukwata ensonga kati abasumba abawala na Bugingo buno obubaka bwammwe bakusindise nze tebansindise tebansasudde era Bugingo tamumanyi saagala mmanyi ate simuwolereza wabula nze namuwambaza ekiti nti musajja ebintu bitabuka okitegeera nga nange wembeera ewange ebintu ne bitabuka oba okitegeera bwe buno obubaka bwange eri abasumba basumba mmwe ebigambo bibe bitono mukome ku bakazi bammwe naye mmwe kambabuuze basumba mmwe bakiwandiika nti omukazi gwe weebaseeko naye agenda kufuuka musumba that is called kimanya sexual transition of anointing sikitegeera nedda maama wange si bwe bitowe biri si bwe bikola mommy and I realize it's like a business now, it's like a norm omusumba na mukazi we abeera oba kitegeera amazima gali bwe gati nze newamunavoola omusajja newamunaakola ki simanya yenenye okunenya tebakukaka muntu osobola okunenya nenenenya mu maaso go mu mutima nga sikikoze okwenenya kw'omuntu kuva eri mu ntobo y'omutima gwe ate kubawo okusalawo kwe oli musajja mukulu alina emyaka wagandaba abasinga n'abamu nammwe obukulu oba kitegeera so bw'omuba mwagala okuwabula musumba munnammwe mumanyiwa gye musobola okumusanga naye nze neewuunya omusumba omu ali awo wa Miracle. By the Pastor Kayanja, I was very disappointed. I was too disappointed for your woman to make someone's marriage a topic. It was very bad. Oba kitegeera ne kakati abikola ne kakati alina byagenda okwogera be bali behind the mikolo of the child, which is okay, we have no problem with that. Nze nange sikinaako buzibu naye kyembasaba bwe mbaddala muli balokole ddala nga bwe mweyita mukole obulokole kye butugamba okukola. You get the point? Yambisa jjo kono tamanya. Kati bwe buno obubaka eri abasajja nkusaba bw'oba oyagala otegeere true colors z'omukazi entuufu n'abalabe babadde akolagana nabo nga naawe tomanyi, muzzeeko eyo bagenda bagamba abo abantu babawabya abo abantu babakola ki. Gwe kankubuulire buli mukazi bw'amanya nti akuyinako obwa monopoly just n'oli mu katyabaga. Ky'oba olaba abasajja bangi abagwa mu biyigo baabakazi tebagwa oba bo tebaseerera simanyi bo tebaseerera. So you need to be very careful with that creature. Omukazi kye kitonde ekisobola okwerabira buli kimu. Kati musajja gwe nkusaba obudde buwe bino ebintu bisatu, buwe mugwe, buwe okunoonya ssente, buwe abaana. Ebisigadde obirekera omutonzi atakuumira mpeera abankomira omulokozi. Nze Douglas K. Segawa mweraba. Mwebale nnyo okuba naffe. Thank you so much. Douglas withdrawinze amaze analyzing ensonga ze nga bulijjo. Badde Numbers Nahid atuddewo leero naye nga bulijjo actually era bulijjo nze mbeera naye mubeere bulungi mweraba. See you next time when you see us on your phones ne wa regular data yonna gye mutulabira.